Engumi yasuze evuga ku Nsambya Hospital. Era bangi balumiziddwa. Nsambya Hospital ina n'obu video bwe recordings yao kutulaga basikali engeri gye babawumiza. Abasawo ne bateekebwa ku bulinzi. Nga bafango ne babanja justice ku muntu waabwe gwe baleese okujjanjabibwa. Nina atafiibwako. Amalwaliro gano tugamanyi nnyo bo bali money minded. We what aba deposit tebakwata ku muntu. Ne bwasambagala atya ne bwe yesika atya nga toyina deposit ku account. Gana amalwaliro aganene tegakwata ku muntu. Oliddusamu omuntu ng'omusuubira okumuyamba ogenda onoonya akasente naye wa era bw'otuukayo nga tewataddeyo deposit bakugamba omuntu omulambo bo tebalina kye batunuulira ku savinga mu bulamu awatali ssente era mwakiikiridde abantu bangi kambabuulire abaali balozezza obulumi bw'amalwaliro ago mwakiikiridde Uganda yonna kwebyo bye mwakoze weeva nti bimenya mateeka naye ekituufu okulaga obutali bumativu buli munnauganda alina yandibulaze mu ngeri bwetyo ku malwaliro ago awatali deposit tegakwata ku muntu naye nze badde manyi nti agenda y'abasawo mu nsi kusooka kusavinga bulamu ddala omuntu n'aleetebwanga mulamu n'abeera awo olw'okuba tewali deposit paka kufuuka mulambo baana mmwe sitera bawagira ku byakuwumiza abantu naye kye mwakoze tulina obulumi ku malwaliro ago kigambibwa nti omuvubuka ono yafunye accident ewaka n'atwalibwa mu ddwaliro fofaza check up naye ng'ayogera bulungi nga bwe mubanyi eby'emmoroka yayagadde ajjeyo ekijinji ky'emmoroka genfunako bwe gandaga nti yayagadde ajjeyo ekijinji ky'emmoroka bwe mugabe manye emmoroka za manyo ezo n'eza automatic ng'obadde togitadde mu parking ebiseera ebisinga ekola ki edda emabega bonedda emabega nemukwatirayo nange kyali kintuuseeko okwo nafulumako mu mmoroka nga sigitadde mu parking ate sisiyandi breki bwe nfuluma bwe nti emmoroka neeteguka nedda emabega bwedda emabega ekyali kinyambye nga mmaze okusimba ekigere kino ekisooka ebweru nabuuka bukuusi nengwa mukube mmoroka neeyiringita paka wansi so singa na easy step nga njagala kugidda mundo sanga yandinkwatiddeyo okugulu so ebyo bibeerawo nnyo singa oba teweetegereza nti emmoroka eno ddala emipiira gyayo tegikyayinza kuseerera so bibeerawo tusaba omukama omwoyo gwe yagulamuze kisa ekyokubiri nsaasira nnyo n'abafango ni mwenna Alien Skin mukwano gwange abaagaliza fango n'ebirungi n'abawagizi mbasaasira nnyo olw'okufiibwako mukwano gwa Alien Skin muganda we abadde mukozi awo ku fangoni omuwagizi fangoni soja family katonda nsaba abasaasirira abagumye ekyokubiri omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa ekirala ne bapoko maker ne bapoko maker mugimanye nti ekinyana ku kitinya mpalo lero kiri ku fangoni encha kisobola okugenda ewalala naye byonna byebyo baganda bange baagala okugenda ebweru nammwe sibeerabidde akatambulirawo kali mu ggwanga lya Dubai kata na Kuwait bagenda kukola ku bisaawa bwe tubanoonya nnyo ng'oli mwana wa bwaloba wa bulenzi kuva ku myaka 21 paka emyaka 36 sente z'oteekamu nga vize kuli mu ngalo twetaaga bakirina ba waitress ne ba waiter naba basobola okusindika emigugu ku kisaawe salala atandikira ku miliyoni 1.5 bakirina aba waitress ba waiter miliyoni 2 bana basindika ekisaawa ba migugu ku kisaawa ba floda ne ba loda aba b'emigugu miliyoni 1.8 bantu bange tunoonyeko ku noti 7 noti kaga 7 oba otukubireko direct ku noti 7 noti nkaga 7 eyo ndawoza nje basomedde oba noti 7 tujja kuba butola mwebali nnyo. Shiba Kalungi yatugamba talifumbirwa. Bayibuli egamba nti zimusanze yesiga omwana w'omuntu alibeera mu kwetaaga ate akolimiddwa talikulako tali bako kye yeeyongerako. Abavubuka abato ngabo mmanyi nti eggwanga laffe lisinga mu bavubuka bato mutambula nga mwesiga bassereebu ne bannabyabufuzi be boogera kumbe be boogera bya bulimba. Shiba Kalungi azza atugamba nti talifumbirwa era yenna kyeyombekedde era bangi ne mumugoberera kubanga abantu bangi bakyamya abantu setaani awa abantu obuvunaanyizibwa okujja mu nsi okukyamya abantu naddala abaana abato. Tugenza okufundikira nga Shiba Kalungi alina omwana ate bagamba mbu omusajja nga mufumbo gwate gwatatulaga singa yali weweka ate naye Shiba omusaasira kubanga emyaka gyatuuseeko 35 kizibu okwana omuvubuka nga muto kale kizibu osanga omuvubuka omusajja atalina baana Shiba gwayinza okwana oba atalina mukyala naye ensonga enkulu mu ekyo mukama yebale musumulula omwana kirabo okuva eri Katonda era Shiba webale mukama yebale kufulumya leba webale kuzaala ntajja mu lubuto wabula be wakyamya bangi jangu obetondere obadde otambulira mu bulamu obukuba obufumbo ng'ogamba nti obufumbo tebulina makulu okuzaala tebulina makulu era ng'ogamba ojja kuzaba abanno kati era ng'ogamba Shiba nakuulako olumu ng'ogamba wava buto nga weeyita nakyeyombekedde Shiba nakuulyako olumu ng'ogamba nti olina baganda bo bw'ogenda okuliza abaana gwe togenda kuzaala kati owamugjeewa ekitegeeza ali otulimba. King Saha ye yakoze ssabo era ba artist bangi bagende wa King Saha okufuna amasannyalaze
buli artist agenda okukola show nga agenda nakawuka mubirabanga byakusaaga oba kukyalayo mwe mulowooza kyanjawulo kyekiri wa King Saha ng'ogyeko eddogo abayimbi batambuza abayimbi batambulirwako eddogo n'obuvunaanyizibwa setaani bw'abawanga abawa amaanyi. Ekibuuzo kisobola okuva mu kamwa kange ekikubuuza nti omwaka guno guweddeko Katonda omukoledde ki? Kubanga Bobi Wine akoledde setaani, alimbye abavubuka, abasindiseemu emizimu gy'okuwemula, egy'okuvuma abantu, akoze ebitasaana, yasaddaaka nadde abaana baffe wali ebusaabala. Era omugamba abantu bagoba abataka ku mataka, abantu ku mataka genda okebere sitole z'agataliiko nfuufu abantu b'ebusaabala nga bakaba Bobi Wine nga ababyeko ettaka lyabwe nga abakuba emigo ng'akozesa basobi. Ate Bobi Wine sobi bwe yafana amukuba mbuno sobi abadde akolagana ne gavumenti. So nga sobi babbi abaabirangibwa Bobi Wine nga bikwano gye. Okumanya bannabyabufuzi bonna bannanfuusi. Omwaka guweddeko tosonyiye, tosabye, teweebazizza, toyambye, abalala muli bweru waggwanga mwagenda kukola ssente, mwamala kusaba Katonda olw'abayamba ne muyitamu, abalala ne mwefuula abasiyazi, abalala muli mbiduula buli kaseera, towadde kimu kya 10, towadde saddaaka, togabye, tosaba, wabyerabira kubanga wafuna visa n'ogenda mu Amerika. Nkusekeredde, genda ozikole zonna, Katonda ensawa agiwummulemu ekituli. And never shall you listen to stupid people abagamba bwekimu eky'ekkumi kyavaawo. Never shall you listen to the child of the devil. Abagamba oyagamba mwendagaana empya n'endagaana enkadde tobawulirizanga abo muganda wange njagala okulabona wonna wooli. Never shall you give them your ears. Tobawanga amatuuga abafera abayaayi. Omwaka guno Mukama omukoledde ki? Shiba akunamye, Lydia Jasmine akunamye, Joey Landa akunamye, Nando Love ayimbye ennyimba ezigamba amulaavu nonsense. Abaana bafulumizza obutambi bakoledde devil. Dr. Tinku bulidde ebyobulokozi ngenze ku church nange enfubye mu capacity yange. Gwandaba okoledde ki Katonda omwaka guweddeko okusonyiwa kwa kulema. Njagala bagamba baganda bange mwenna abali mu kumpuliriza nti guno mwezi gwe tulimu mu Bayudaaya oba mu nsenka ya Bayibuli mwezi gwa Manase. Manase yali mwana wa Joseph. Mujjukira Genesis, Joseph gwe batunda emisiri yazaala abaana babiri. Yazaala Manase n'azaala na Ephraim. Manase kitegeeza kwerabira. Baganda bange muli mukunda bange oyina omuntu yakunyiiza. Era njagala Katonda ampe ekisa nnonye Red Banton. Red Banton kamiliyoni yamukosa. N'abantu bangi kamiliyoni bakosezza. Naye mu abatasonyiwa kamiliyoni mwe musinga okubeera mu njegera okusinga kamiliyoni ngo mutasonyiwanga. Red Banton bwatuuka n'ekiseera ganti kamiliyoni tajjanga okunziika. 1 abayirangiriddeko okufa, ekyokubiri kiba kiraga omutima okutasonyiwa. Nze mbadde nkusaba onna woli Red Banton. Kamiliyoni musonyiwe bino byansi. Nawe okoze ensobi abantu bakusonyiwa kubanga bw'onaafanga tosonyiye ojja genda mu geyeena. Naffe Mukama yatusaasira nga atwagadde ngabo Yokaana 3:16. Mukama naffe yatwagala bwagazi n'atusonyiwa naffe situli balungi. Era okusonyiwa n'okwerabira kigambo kikulu. We should forget and forgive. We forgive and we forget. Okusonyiwa kitegeerekeka okusinziira oli kye yakukola. Ayinza okuba akubbako omwami n'akuleka mbufumbo obukyamu oli mu kukaaba ennaku ekuluma. Naye nkubula muganda wange funa wakaseera akegayira Katonda omulamu. Ekisooka abatoli mulokole dduka mangu olokoke. Mabuulira Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Waliyo eggeyeena n'eggulu. Omuntu ng'afudde abakatu kino basaba n'abalokole basaba tewali kikyuka kubanga Mukama akuwa obudde okukyuka okuva mu mpisa ze twasikira okuva ku bajjajjaffe nga Peetero bw'ayogera nti empisa enguudo ze twajjamba bajjajjaffe zaatunaazibwako n'omusaayi gwa Kristo ntufuuka abantu abajja. So kikulagira okubeera omulokole okwatula Kristo ne weenenya ebibi n'oyingira mu katimba k'abaana ba Katonda n'otandika ekkubo n'amazima n'ofuna n'obulamu obutagwawo. Oba kijja kukalubira okusonyiwa nga oli mu Katuliki. Obukatuliki mpalana. Amadini mpalana chovola bantu mu busiramu guno muzikiti mba mwakunyiza ngogendo osalira mulala bonyigira ekisubi ekasubi ngoddo manya eri ekibuli ngodduka ngosalira mu Gorodi Kampala fa abalokole sibwe tobe tuli tusonyiwa ne twerabira mu kisa kya Katonda kachibeki tusabe ekisa kya Katonda ne tusonyiwa kubanga siba mubiri na musaayi wabula olw'omwoyo wa Katonda ngaza akaliya mwenda bwagamba. Kakati mu budde buno nga tumalako omwaka Shiba akoze ogugwe King Saha atadde wali esabe nakawuka buli serebu gyasiiba buli serebu bw'aba agenda okukola ekivulu obanga alina gy'alaga asooka ba King Saha musabo ne bakwata effumu mubirabyeko ku Bamoti Bakalo Nantongo Bakabako mubirabyeko ku Acidic Vocals ku bayimbi bonna ab'enjawulo. Era ekivulu bwe kikusala nga bakugamba waaki tuwagenda nakawuka mwe temumanyi lwaki bakibaga. Nze mbabuulira wano mulabanga asaaga mulabanga abeegayirira baganda bange nze ndi mukwekolako kubanga nine kanisa gyensabira naawe nali mukundaba bw'obanga oyagala okulokoka musumba sala gyali essimu 0704 639 munyamukubire ko yatula obulokozi ogende mu kanisa ekuli okumpi otandika okuweereza Katonda olwane ne masturbation olwane n'obwenzi okukulaba amalaya obugwagwa okuvuma okuwemula Bagalatiya 15:19 nga bwabyogera ebikola by'omubiri obidduke otwala okulwanagana n'obulokozi
paka loli webwengule kunako lwenkomerero okoledde ki Katonda omwaka guno Shiba akoza alimbye atamaza azadde King Saha atadde wali essabo baligenzeemu Kyagulanya alimbye Lumbu yavumye ona avumye munne bali bewe mudde Haja awayiriza Zula awayiriza Haji nga bigambibwa gwokoze eki akonno nkabalekedde nama abatagala genda ku church nga mwesiri wazambu obera online siriwala oba mutoyo genda online. You people abana basenditi akabi nimwe muri kareta twali wano I think last month when nagamba mbuno Annie Kansiime ngate yalabiseko ku baby shower ya Shiba muganda we nayagala okunkulamu omwoyo ogupa mabbi abana ne bagamba mbuno Annie Kansiime ne bawe bayawukana ne bagamba tuli baheta nye Annie and Skylanta nye. But it is okay. They are friends. They are raising their son. Sometimes body organs refuse to concur with each other, and then you just decide to be civil human beings with each other. It's a good thing. Ani no na yeno bufumbo bwa mulemanga nze naki.